Obulungi bw'obusiisira bw'olengera ng'osinzidde emitala tebutegeeza nti ababuwangaaliramu bateredde entende. Buno busangibwa mu nkambi y'Omugo n'ey'Anvepi nga bubudamya ababundabunda okuva mu ggwanga lya Congo ne Sudan ey'Amaserengeta. Bano emitima gyali gyatereera oluvannyuma lw'okufuna ku buweerero ne we beegeka oluba kyokka kati olw'embeera y'ekirwadde ki COVID-19 bangi ennaku ebayonka butaaba olw'obulimu bwe baali batandise okuggwawo olw'omuggalo so nga n'emmere yali ebaweebwa ekitongole ky'amawanga amagatte ki World Food Program ez'ekendeero lwa ssente eziva mu bagabi b'obuyambi okukendeero lwa ssenyiga omukambwe. For me, since morning, I only took tea without sugar, and now I want to spare that little food for supper. Bwe batandika okulojja ennaku gye bayitamu olw'embeera eno ow'emmeeme ennaffe oyungula n'amaziga. First of all, we lost all the things that we had during the war. The crops, animals. As we the men, if the food is ending up, it is not there at home, you find the women support against. And even if I come home or we are staying with my children, I see it is not easy for me to handle them properly. Bandyagadde nnyo babeeko bye balima okukyusa ku mbeera eno wabula ettaka ku basiisidde lya lunnyo ate nga lirimu n'amayinja agatagambika nga kizibu ebimera okudda. They gave out some cassava cuttings to support our livelihood. But since then, even the cassava has not yet germinated because there is no rain. Ekitongole ki World Vision nga kino kye kimu ku ebyo ebikwasiza ku gavumenti ya kuno mu kulabirira ababundabunda kizza kigezaako okuyamba okukyusa embeera eno wakati mu kusoomoozebwa. Balina kaweefube gwe batandise ow'okusomesa ababunda bano emirimu gy'ebyensimbi n'oluvannyuma omuntu ne bamuwa emitwalo 7 ezitali za kuzzaayo so nga ababeera mu kibiina baweebwa okuva ku mitwalo 8 okutuuka ku mitwalo 5 nabo babeeko kye batandikawo. Naye tuba tuzigaba tetubawa zonna, tubawa mu bitundu ngo condition eri nti okwongera ssente zino olina okuba olina kyolazeewo nti bizinesi etambula inaakola oba teekole. Kati sustainability mu kino tusomesa bizinesi zino abasinga tubagasse mu groups. Bano batunuulira okuyamba famire eziriyo mu 5,000. Kakati ffe nga World Vision tetusobola feeka kusobola kulabirira bantu bano bokka nga tetufunye buyambi kuva walala. So kyensaba ebitongole ebirala kwe kwongera okulobinga. Olw'akaweefube ono obumu ku bulamu bwa bano butandise okukyuka. I will not die in poverty because I'm having my motorcycle. I'll be using it every day. At least I'm getting something. Solomon Okalan ono wa ofiisi ya Ssaabaminisita mu disitulikiti ya Arua agamba newankubadde nga bakyalina okusoomoozebwa mu by'ensimbi bagezaako okukola ekisoboka okulaba nga batumbula obulamu bw'abantu bano. What we call internship or field-based training with organizations that have been doing this to enhance their skills. Uganda leero yeegasse ku nsi yonna okukuza olunaku lw'ababundabunda ng'eno erina ababundabunda abasukka mu kakadde akamu n'ekitondo. John Cliff Wamala, NTV ku ssaawa emu.